SSENYONYI tebamanyi nti ne report yakola ki yagiwaayo naye teyateesebwako speaker yagigaana nagandi eyo gundi musoke mujize yasomoddwa kakati bannayuganda analysis oyo tebamukolayo ekyo okitegedde nkulaba SSENYONYI kati kyalina okukola alina kulwana kati alwanagana nabo walya tewalya batandise omubuuza ebibuuzo ebyampuuga walya tewalya bajjayo sebo n'ebizimbe be ne babitaaginga ku TikTok kakati bo bali balowooza nti ajja kuba mwavu bw'ogenda mu parliament ajja kuba mwavu kakati awo ono Lubowa saava already esijamulwako talina moral authority kati kwogera atubulidde ebintu bingi bya bifu nga bya bulimba bamusibye mu makomera emirundi mingi kakati ozikyamulira ayingako talina information jamba singa abaddeyo munnamawulire omulala credible twandigambye omanyi reputation kikulu nnyo Lubowa bwenkeya kyane bagamba nti bane mbabulyeko amazima enje enkuba egenda kutonya netatonya noddamu lulira n'otugamba nembaga gundi yagenda kufa ate n'atafa kati nze ebyalumbuye sikyabiwulira ate muli makulu ndi lumbuye yannimba oyo fulufiga nojja kati fulufiga mbiwulire bibye naye nze kye avuma ennyo Bobi Wine bali okwo naye waliwo omuntu ayogera ekintu n'okiwulira nga kiri credible nga kizitowa osea kyegamba so kakati obuzibu bwa Lubowa saava olwedde bamukwatakwata dda ku bisangosange ebyokuwa amawulire amafu so byonna byatuwa eri kampu ekuba SSENYONYI efuneyo munnamawulire omulala ali credible azitowa in brief ogamba nti kano kafuke babaze kafanana ng'aka kisa kya Mukama kubanga tosobola kugamba kisa kya Mukama aleete abantu ku parliament naye nga kisa kya Mukama alikeko katumanyi ate nga Ssekikubo eyomu ku basituka mu parliament okuba kisa kya Mukama obutafuuka ki kati otegedde ensonga so kati ebintu ebyo nze bwe ndaba ekintu nga kirinamu interest sikyogerako ndeka kati for example bwe mba n'ebizibu byange sibyogerako ekisooka olina okwewozaako buli kaseera omala gasi gy'okoma okwogera